weewaawo nnyina essanyu ne wabeerawo ebinkwasa ennaku. Wiiki gye tukubye amabega ebaddemu oluyombo oluteetaagisa wakati wa mukama wa NUP ne Muhammad Nsereko. Nga mukama wa NUP agamba nti si kyamagezi okutandika okusonda ssente ezijjanjaba Muhammad Ssegirinya nga waliwo abandi badde bakikolako. Abakikolako bo baba beebase abantu baleka omuntu afe. Kijja kuba kibi abantu abamu be baneekolera erinnya mu kubanga n'omutima omubi ku buli kigambo. Bwe babanga basondera omulwadde nga ggwe oli mukodo sirika. Waliwo abantu abamu ng'okubajjako ssente kizibu waakiri omujjako Olwooya Lwomunyindo. Kiŋŋambira akuliranye nti waliyo abantu abamu ng'okumujjako ssente kizibu waakiri omujjako Olwooya Lwomunyindo. Ne waliwo omusajja bamuyita Yuda Iskariyoti yawulira ennaku ng'omukazi ateeka amafuta ag'omuwendo ku bigere bya Yesu. Ennaku yamuluma n'atandika okuba bu kampeyini awo. Era singa waliwo buno bu social media bwakako Yuda yandibadde ali ne babloga bonna abakuŋŋaanyiza. Kale mulabe malaaya. Omukazi oyo yaddidde eccupa amafuta ag'omuwendo omungi agasiize ku bigere bya Yesu. Amafuta ago gandibadde gatundibwa ssente ezinaavaamu ne zigenda okuyamba abanaku. Naye Bayibuli egamba nti ng'akyogera lwakubanga mu mutima gwe yali mubi ate yali mubbi. Yali mubbi. So mbeegayiridde bannayuganda naddala abavubuka temukoppa mpisa ya butayambagana. Ebyensi n'omushenyi. Ebyensi muki? Musenyu. Bw'obanga okyali mulamu bw'owulira nga alina ekizibu oba mukatuliki oba musiraamu oba mu protestante oba mulokole ne bw'abanga musamize temumukkirizanga kuvunda kigere nga ssente ezandimujjanjabye weeziri tuzikuŋŋaanye nga tuyambeko. Naawe ayagala okwogera ku buli nsonga okujjako ey'ebisiyaga osirikanga ng'abantu bayamba abalala. Nga neegayirira Bobi Wine ayogere ku bisiyaga nga palamenti ekutte wansi ne waggulu ebivumirira buli munnayuganda abivumirira. Kofa omukulu wa NUP oyogera ki ku bisiyaga ebyo tayogera? Kakati ensonga y'okubanga basondera Muhammad Ssegirinya nkulu nnyo okusinga okugoba ebisiyaga mu Uganda. Lwaki musirika ku bintu eby'amakulu ne mwogera ku bye muswalirako? Nsereko nyweza omutima gw'olina ne bw'oliba ovudde mu nsi ekyo tuli kujjukirako. Mbuuliza neeba nti olinayo Nsereko oba olina oli kuba bw'oba olina oli gw'otegedde bw'oli lwala ojja kuvunda ate bw'aliraba abakujjanja bajja baboggolera ate n'embwa ze zijja kuvuma. Kati kino nkyogera mmanyi nti bagenda kunvuma naye nze sigenda. Ate era wendi era sivaawo. Mukama yampa andoga yafa kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Muyimuse emikono tusabire omusajja ono alinga w'okusaaga naye mu mulembe guno mwali mu magezi mpola mpola Muhammad Nsereko. Yimuse emikono tumusabire kubanga oyo oyinza n'okwekanga nga bamuwadde obutwa lwa kuyambanga balala. Abantu abasinga obungi bafunira ku bafusi ku balamu. Omuntu ayagala nnyo n'ayimirira ku ntaana n'alangira nti struggle egenda maaso tebaagala kuyimirira mu ddwaliro okujjanjaba abalwadde. Sabira Nsereko. Katonda akoleyo abantu abaweemu omutima gwa Nsereko nga bawera. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo yamba mwami Nsereko mbaka wa Kampala
ne mukyala we n'abaana be ne taata we Mukaddali Haji Abdul Nsereko eyazaala omwana w'omutima omulungi bayambire ddala mu linnya lya Yesu. Ate n'ab'omutima omubi beetaaga okusabira balekere awo. Bane mwimusa emikono tusabire kuba emitima emibi. Katonda addire emitima egyo egitayagaliza, emikodo egitagaba, eginyumirwa okulaba nga abalala babonaabona, agikyuse. Yasuubiza nti addira omutima ogw'ejjinja n'agufuula ogw'ennyama. Emitima gyabwe gyonna gifuuka egy'ennyama. Yesu yajjirira ffenna bonna ffenna. Obulokozi buyingire mu buli nnyumba ebaddemu omutima omubi mu linnya lya Yesu. Ekyo kyanyiiza bunyiiza wiiki ewedde. Nali mu bintu bingi. Sande wedde twawerekedde mukadde waffe Muzeeyi Kalenzi. Sande gye yasembayo okubeera wano yajja ne tuzina naye amazina. Mukyakijjukira? Yazina Yesu amazina wano nga munafu naye nga mugumu kubanga alina Yesu. Naye tumwebalizaako Katonda nti yakkiriza Yesu amutwale ng'awezezza emyaka Bayibuli gyegamba. Bikula Bayibuli yonkulaga emyaka. Zaburi ya 9 Psalms 90 verse 10. Era osabe Katonda egyo emyaka ogikoona ate ogiyiseemu. Zaburi ya 9 olunyiriri lwa 10 Bayibuli egamba nti ennaku ez'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. 7. Kale bw'oba okyalina 3 oba 25 oba 4 oba 5 ne bw'oba olina olumba olukuluma luteekwa okuvaawo kubanga emyaka Mukama gye yakuwa egitandikirwako okuba nti ova wano ogitegedde. Ngambira ne batovanga mu nsi nga toweza 7. Zaburi ya 9 olunyiriri lwa 10 ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. Era naye amaanyi gaweze 8. Naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Amakulu gaakyo weewala okukola ng'ekintu ekitajja. Stop doing unbecoming things, unbecoming behaviors. Okuba nti osimbira busimbizi banno makuuli, okuba bukubi nkokola, ogenda okwekanga nga tokyasobola na kusimba makuuli ng'okendeezezza abali kuziika. Sebono n'okuziikibwa kukulu. Kola connections ezikuyamba ng'oli mulamu n'abo abakuyamba ku lunaku olusembayo ku dduniya. Zaburi ya 9 olw'ekumi. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 era naye amaanyi gaweze emyaka 8. Naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Weewala okunakuwalanga nga n'ekikunakuwazizza tekinakuwazisa kubanga gundi yazadde abalongo n'owulira bubi, kubanga gundi yafunye poloti n'owulira bubi, kubanga omuwala omumpi yafunye omusajja omuwanvu n'oyomba gw'olowooza nti mubi, yafunye omusajja omulungi n'otuuka n'ogenda ng'obuuza banno bannaye kiki ekyagaza ababye ennaku zino. Lugero twalusangawo nti ekyagaza omubi omulungi takimanya, naye bw'oba oli mulungi lwaki ogenda oweemulugunya? Basaba ne bannyaba obulungi si feesi, obulungi buli munda. Mundayo gy'oba owangulira amalala,
mundayo gy'oba owangulira okusiibanga ng'otegana naye ng'okuteganaako kujjudde kulemesa. Tolaba nti tukuŋŋaanya okusaba eri eyagudde mu ddene yagenze kuloga baamulagiriddeyo omulogo omulala yakutindigidde mayiro eziwera. Weebale kubeera ku ssono tiwamma abireeta n'akijjamu enjawulo. Katonda akimanyi nti ensi erimu abalogo. Kyava tugamba mu Numbers 23:23 nti tewagenda kubaawo ddogo kugwe n'ekuba nabo. Tewali ddogo eri Isirayiri, tewali ddogo eri Yakobo, tewali wadde obulaguzi. Bano bonna abalagula oli alaba oli lubuto n'afuna ebizibu era lujja kuvaamu, lujja kumuyita mannyo, lujja kuyitako malala. Bayibuli egambye n'emyaka mitono wandigikozesa bulungi n'otadda mu byakukola malala n'otadda mu kunakuwala. Sanyuka yiga okubeera ize, yiga okubeera simple. Ebintu ebisinga obungi bireke, fa kubikufaako n'ebikwatako. Tugenda kuyingira ekisiibo kya nnaku 42 kitandika nga 28 this Monday 28 August kigende paka nga 8 October ze nnaku 42 tulijaguzanga 8 October nga tumaliza ekisiibo lwa Sunday enkeera ku Monday Uganda efuna independence. Naye tetusobola kuwangula nga tulina emitima emibi. Weewala okubeera mu kategori y'abalina omutima omubi. Bassebo ne bannyabo okugwa mu bitabo ebibi kyangu nnyo naye okuvaamu kizibu. Kiwandiike. Nkiddemu okugwa mu bitabo ebibi kyangu nnyo naye okubivaamu kizibu. Singa olitegerekeka nti oli mukodo ojja kumala kugabira nsi yonna ensi eryoka etegere nti ogaba.